Peace wagisenga yangu wagisenga Peace waliwo ab'ekibiina abajja okunnoonya yesenga naye njagala olwana olutalo entalo zaffe ozimanyi ozirwana ate nituziwangula bwe bajja okunnoonya nga baagala okuyingira mu nyumba tobakkiriza kuyingira lwana bonna obalemese kubanga eno nsasagge era simanyi abakyala mwebale kujja mwebale kujjumbira nze chairperson wammwe nga bwe mummanyi ebigambo byange nina bitono akazindalo kankazze ew'omuwanika atubuulire kikyayinawo mu nsawo abakyala nange nga nyongereza ku kya chairperson kyagambye mwebale kujja mwebale nakujjumbira ntuula zaffe ate era mwebale kunyirira mwekubireko mu ngalo ebiri mu nsawo chairperson nga bw'agambye sijja kubituukirako wabula nammwe mwemanye ensasula yammwe mwongereemu amaanyi ensasule abamu batambula abamu bakwebera naye nga twagala ekintu kyaffe kigende mu maaso muwulira bannange omulimu gwe mwantikka si mwangu muguyita mwangu si mwangu abakyala noweweetikka esente z'abakyala b'ekyalo ekiramba nobeera nga gwoziina omuntu omu bannange si byangu naye nga sinnaba kugenda wala kansabe Secretary lampeeko ku kitabo ekyo tulabe entambula zammwe nammwe muzimanye katugende ewa Secretary tulabe ekitabo bwe kiyimiridde bakyala bannange mbalamusizza nnyo mwebale kujja bane munansonyiwamu olw'akasenyiga kano emiro gyange si mirungi bulungi neyanza naye ensasula yaffe abamu bambi tebadde ennungi bakyala bannange ate nga tulina otwala ekibiina kino bwa mu maaso kati nga mukyala Joan bambi ensasula yo tebadde ennungi bulungi sente abakyala baba bazeetaaga ozikozesa emirimu ne kati wuno olina fayini nnyingi kyokka sente bazeetaaga omwanika aba alina oziwa nnyinizo mukyala munnange balamusizaako mwenna bakyala bannange abali wano kakati nze munnange mbadde nyinamu obuzibuzi ku baana omwami wange abadde taliyo nga yagendeeyo ku nnyanja naye mbasuubiza nti bw'anaaba akomyewo genda kuba akasente nkaba wambadde nawaka eyo nga nyina byenkola ndi mu kufumba nsansa eyo ku kizinga waliyo omukyala ebadde yabuukinze nga omwami wange wakomerawo bw'ati agenda bw'anaaba mpadde akasente genda kujja akasente ako nkaleeta ne bambi sente oyinayo nnyingi sente eziwulako nnyingi naye era mbadde ndeeseyo ne kafayini kalulinga kakano naye mukyala Joan kituufu tujja genderawo naye sente bambi wabulayo nnyingi twagala okiteekemuko ku maanyi abantu bafune sente embudde kale mukwano tweyanziza wotundirawo n'ensansa ng'ojja okola ki ng'osasula mukyala Namawejje neyanzeeke obukisa buno akasente kandeeseeyo akatono simanyi oba nze nyimiridde nti awo twali tukubanjayo 15,000 naye tonnasasulako tonnazireeta entula 2 nga tukwata fayini naye munazireeta bakyala bannange wano bomutukwafuna sente mukambuwala nga bwe mukambuwala ozitusaba mukambuwala okuzireeta yafuna accident amuvubagawanika kituufu ng'olabibadde sitegedde ajja kutereera tujja musabira bambi ajja kutereera kyamaani waffe Mama Tone tweyanzizza nnyo maama omulimu ogukwasizza maanyi tukubanja webale nnyo maama tweyanzizza nnyo Mama Junior naye bambi ensasula tebadde ennungi bulungi tubali tukubanjayo ku ssente obanjibwa
Lwaki tukubanja zino zonna ssente mukwano nga ssente zeetaagisa? Kati mukwano munansonyiwa bannaye bakyala bannange mbeetondera naye sibaddewo nga mubimanyi embeera mbadde mu ddwaliro nina kawere ava mu ddwaliro kuli kabambi omwana webale kunsabira ye kaana ki? Amiina mukama weebale. naye kafayini kemabega akakavaringawo na zino zizze mukwano yagendanga tawo mpolampola ebyo bye twagalira ddala bannange. Weebale bambi kusaba kufuba n'okola. Weebale nnyo mukwano katukusabira jjattereera. amiina. Omukyala maama Eliza bambi mukwano weebale aliwo omukyalo bagwe neebaza. Weebale bambi esasula yebadde nnungi bulungi. Weebale yongeramu amaanyi n'abalala bongere okulabirako. Amiina. Omulungi maama Shazani omukyala weebale bambi naawe esasula yo simbi mumukubireko ombuga. Ate bannange omukyala ono mu ffenna abali wano omukyala ono akwata obudde tumukubireko mu ngalo. Omukyala maama Shazani yasooka wano ngenda okujja yaliwo buliwo otuuka baakoze eki yatuuse dda n'agumiikiriza. Mumwongere obugalo bannange. Weebale nnyo maama weebalire ddala. Bannange tweyanzizza nnyo mwenna abasobodde okusasula ku mabanja amatonotono. Omukyala maama Nakigudde naye maama ensasula yombi mukwano tukubanja ssente nnyingi. Tuufu ensasula yange embi naye mukwano saba mungumiikirizeemu. Naye maama Nakigudde tugenda kugumiikiriza ddi bonna abakyala abali wano gw'osinga osasula obubi. Ssente zino zeerabireko ssente empitirivu. Munnaye kituufu kyoyogera naye munnange nakati saawa zino naakava kusuubula naye nkwata ebintu kati ziriwa z'oleese tulaba oba tukendeezaako ku bbanja kuba ebbanja lyo ddene ge mazima. naye ngenda kuleeta mukwano nkubulire gwolabika otulemye tutuuse okukugoba. Maama sooka olindeko bw'oba ofuna ssente oba mukambwe nnyo ng'ozaagala ne wuuno tosasula tugenda kukola tutya. Kati bakyala bannange tusalewo ki oba ddeyo azinone. Manyi maama Nakigudde mukwano kivudde mbakyala bannaffe jjukira kino ekibiina kyakwegatta. Nze mbadde nteesa ddeyo ano ne ssente zino. Ssente ngenda zibaleetera naye temungoba. Anti omuwanika aba yeetaaga ssente Bwekiri omukyalo oyo lwe yajja okunona ssente ewange ng'omunsindikidde yanvuma agenda aleete ssente. Tukole bwe tuti maama Nakigudde ekintu ekyange ogenda kuddayo bakolete ssente ffe tukyaliwo wano mu meeting oyanguwe okumewo nga tukyaliwo bano abakyala balabe nti kituufu olina obuvunaanyizibwa kati tukusaba mukwano bwe kiba kisoboka genda weewole tukusaba n'omutima mulungi ogenda oleete ssente tugenda kulindirira bwe kiba kiganye mpozi tugobe mu kibiina kuba ssente nnyingi ezeetaagisa kati genda kulambikooye mbikooye nkukwasizza omutima omulungi oba oyina oba toyina genda weewole ssente zonna zetukubanja nnyingi genda weewole togenda tusanga wano mutima mulungi genda ononye ssente Oleeteko z'oleese. ekirungi genda osinga esimu oleete ssente bazaagala. Nze nkoye okwegonza wano wajja ng'onona ssente ng'oli mukambwe genda oleete ssente. Wabula yanguwa otusange nga tukyaliwo wano. Yanguwa mukwano. Omukyala maama bannange wabula bulawuni ssente nkubanja nnyingi weegonze ng'akakira kakusi nkubanja. Olina fayini y'olutulu lwaggwa ne leero otuuse leeti fayini ya 14,222. N'ekirala tukubanjayo ssente ziwerako.
zino zaleeti ate zibulako 13,000 eti ya leero n'ey'olutulo lwagge ate n'ez'olutulo leero sinaziraba wabula ate bannange nkwagala musajja naye agasseewo nolowooza alinayo balansi aba aweddeyo mukwano lwakuba bambi weebale otuusa leeti naye okoze eki ogasseewo ebbanja weebale bangi sijja kuyomesa nnyo kuba obwedda nkwetegekedde naye koleese ssente kasirike weebale ne toddamu kujja leeti munnange naffe tukola ndi mukyala musuubuzi esimu mbadde mu tawuni nga nsuubula ebintu mbiresiwa neiba nange sikoze nzijja nzirukanya emirimu gyaffe abakyala ati naye munnange bw'oba okola ffenna tukola babi ani atakola zibula n'ekintu kino olina oteekamu obuvunaanyizibwa ate n'obuvumu tegedde mukwano yes kale weebale kuba ogasseewo kubanjayo $1.5 gwa meeting eri eyaggwa weebale maama eyanziza nnyo no bannange yaweddeyo mbe tubanja taliimu alinga bamukyala kyeya mukyala maama Chris twali tukubanjayo ku ssente tukubanja $2.5 nedda mukwano nedda mbadde ndeetanga ssente nga nsangawo n'omukyala nga nzimukwasa kati muŋŋamba bati leero lwe mbadde nti munnange olaba ebigambo si bye bisinga buwandiike bwe businga tetuganye naye n'omukyala mbadde muwa ssente za buli wenzi siyosangako muwandika bakuwa ku ssente nakuwa ssente bannange saagala onkaye nje saakusanga wanene ne nkwata ssente n'enzibu ng'ekibiina kyabuse n'ompa ssente bannange abula naye nina ebiwandiiko byange sigenda kayanawo byange mbi ssente nnyingi $2.5 kati leeta wawandiika tulabe okubifaanana nze olunaku wabula yanguwayo deeta bakyalanga abasigadde tweyanziza lwaki akwasa omuntu ssente ng'ekibiina kyabuse kasita akomawo tugenda laba ebiri ki mu kitabo kye bw'aba si mubbi bakyala bannange tweyanziza nnyo kati kankwasa omuwanika atubalire ebiri mu nsawo n'ekigendererwa kyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala netoto yazo ozimbulire n'abakyala ozibabuulire mu lujjudde kati zibabuulire mu lujjudde kati mikwano bwetugattako zino ssente zetusonze ez'endwa zituze tutulamu 2 emabega tuba tulina $8,800 mwebale nnyo mwebalire ddala awo nno ebintu byetaaga mu buwandiike abakyala mwebale kusonda mwebale kutuusa buvunaanyizibwa mwebale nnyo mwebalire ddala kaakati olwaleero njagala mbabuulireko ku bikwata ku ssente zammwe ssente bwe mbalaabalamu ensawo yaffe bwe ngattako zino ez'olwaleero n'eza wiiki ewedde n'eziri ewange tuwezezza obukadde bumeka 2 bannaye si weewaawo mwebale bannanga amaanyi ago naye ng'ekigendererwa kyaffe kyakugula butebe si bwe twateesa twagala tugule obutebe twekulaakulanye nk'abakyala oba oli awo oli ajja agambe tinjagalayo obutebe 10 nga tubulina ng'ako akasente lumanya nako kakoze katya kayingidde mu nsawo obutebe tunaabumala n'ebirala atuteesa ku birala oba tenti oba masepiki ffe tukola bintu bantu kujjanga nga batupangisaako bwe tutyo
paka ng'ekintu kyaffe kitambula. Naye nga ensasula abadde asasula empola yongeramu amaanyi. Bannange no temuleeta 10 lwokka. Temuleeta 2 zokka. Mukole ngani nga mama Michelle bw'akoze. N'ebinyanyanyanya n'ebizike byonna tubyagala. Si weewaawo. Ebyo ndowooza mubiwulidde abakyala. Nti bwe tumala oggula obutebe tumanya nti weebuli nga bakwatako ku simu eba. Hello. Ani ono? Ani? Ani ono? Bannange bambi nga kitalo oli luddawa? Bambi ng'olabye kale mukwano. Mama Pato. Abadde ki Mama Pato? Bannange kamujje nako omukazi akaaba bukabi. Mama Pato afiiriddwa omwana. Bannange bitalo. Omwana wafudde. Naye nga bweri enkola yaffe kuba omwana akyaliko mu ddwaliro. Tuba twagala tukwate mu nsawo y'ekibiina. Tuggyemu $5,000. Tugende tukubagiza eki omukyala. Jjukira akyali mu ddwaliro maama. Mama nteesezza obi nga tufunye $5,000 ne tukubagiza omukyala. Naye ekyo kiteeso si kibi nnyo kubanga y'enkola yaffe ng'ekibiina. Yansusa maama. Kati ndowooza treasurer owulidde. Mpulidde. Tusabako bambi kusa. Kale kangende ndeete ssente. Kale mukwano kati sigale wano nga tukulinda. Kale bannange bambi kitalo. Bambi akaana ke. Bannange ebyakatonda byebyo. Piisi wangisenga. Jangu. Wangisenga. Piisi waliwo ab'ekibiina abajja okunnoonya. Naye njagala olwana olutalo entalo zaffe ozimanyi ozirwana ate netuziwangula. Bwe bajja okunnoonya nga baagala okuyingira mu nnyumba tobakkiriza kuyingira. Lwana bonna obalemese kubanga eno nsasagge era simanyi wabula. Kale senga. Oli memba munake tetunyeza Mukama wati wasizeewo kama tagira kibiro kuba bannange nga lwaki tagira kitandisa okumuwolereza. Nina kukkiriza n'ekyo Mukama kyaba nakikolera tozala ng'aludde tabanga afunye obuzibu mukulu. Ate alina ssente nnyingi tabwa mu batemu ne bamutemudde nga tuli eno tulenze. Ayinza okuba mu batemu ssente zaffe ne bazitwala ate alina ssente. Tozala yagenze. tukyogedde ekituufu. Yagenzeeyo n'olaba. Kangendeyo ndaba kazijje bakama bange. Atukulindeku wano. Abeno muwanikawo omuwanika aliwo. Munnange azirise. Ate omuntu azze okunona ssente z'ekibiina. Munnange tetumanyi naffe kibaddewo atuuse wano ng'agwedde ne bamutwala mu ddwaliro. Bannange ate nga n'ebiri eno bibi. Bibi nnyo munnange. N'ebiri eno birala wabula binsobedde. Ne kangende ntegeeza ab'ekibiina wabula tulabe. Kale munnange. Laba nnange ate kati n'ono azirise ate n'eno bafiiriddwa. Kazi yagenze dda tanaleeta ssente. Bannange bambemba bannange bakyala bannange. Treasurer abadde omuwanika bannange azirise. Precious zimukubi ali wali ewaka agudde kyamugaza asamba kisoboka. Gyenva azirise. Simanyi. Era letumuwa ssente zaffe ez'ekibiina lwazirika. Lwagenza okuzinona lwazirika. Tekisoboka naawe.
nedda alabika ayinamu ku pressure. Tebannange pressure abadde atandise okweruukirira tabanga ssente zaffe ez'ekibiina zaabadde yeerusaamu. Wairooza buli omwana yeerukira ku ssente za kibiina. Pressure abadde atandise okweruka. Bakyala bannange nga mukyali awo twaligenze watulazala ne tulaba lwakyazirisa. Lwakyazirika leero. Bulijjo alinako ku pressure. Sikiwuliranga nako. Wali omuwuliddeko omwana? Ani mukwano gwa Treasure wanasinga. Sikiwulirangako bukyangamba. Bakyala musitukere muyomba. Nze nze mbadde mukwano gwe. Ono afiiriddwa omwana abadde mukwano gwe. Tugende ayino tuwa ssente zaffe. Tusituke tugende kubanga tugendeyo tulabe. Mulaba nnaaki azirise embu naye nze nange sikkiriza. Banna simanyi omuwala wuuno. Banna esenga bamututwali wa musawala pa munnaye abadde bubi. Naye tumusabire. Bannange omukazi oyo omukyala omulaba twabadde tutudde wali nanneekalizaamu sireeta ssente biki ne mugamba ŋŋenda leeta ekitabo nsooke mubalire oyo omukyala bulijjo mmusanga nenkwata ssente zange n'enzimuwa kati mutandise okunyumya amanya gage sitegeera ndowooza olaba buli kimu nkiwandiika buli mulundi gwe mbadde nkwata ssente zange n'enzimuwa mbadde nziwandiika lwaki atufuula omusiru katulasazewo okwezirisa nze nkimanyi naye walayo ebintu bino tebigatta wuuyo mbw ate azirisa tuseeka mbw ate wuuyo bamutute mu ddwaliro ewa musawala nabagambye omukazi ono tabanga ssente zaffe azeerusaamu naye ekintu kyangu nnyo musawala fa kumpi twambuke wa musawala fa tulabe eki tetwandigenze nze netaagezange walayo ayina omukazi alabikamu ayina bakyala mukakane kubanga eri tugenda mu ddwaliro. Omukazi wuuyo!